katono ennyo naye ffenna tetusobola kutuukawo wali bwe tugenda okuwumuza omubiri gwa maama naye musobolera otwegattako omusaba mujja kuba mutuwunga abagenda bokka balina okugenda ku Wemboolo bakulembeddwa mukyaki abona abaana baabo kitalo nnyo balindako bakulambika okwolekera bakulambika okugenda kwatiemu abo abagenda balambikibwa Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bamene wa media omalo patango mala kozi bana batu kama yebaswe abemikwano katwerekera mamono twongera okwenyweza mu byawandiikibwa Yokaana yatugamba nti nze tuzuukira n'obulamu ali bamulamu n'abuli mulamu ab'emikwano yokwatusangaamaetwaleta kintu kino kubanga era tetuyinza kujja mu kintu era mukama yakiwo erinnya lya mukama Owaye, okutteko kamala. Owaye mutufuneko omulala. Mami jayo, vayo. Maleka. Obulamu katono. Soko peyo, soko tuwemuko. Sasa mkufana.
Abana batore ettaka bali kwate mu ngalo ogenda tundizaako eno tono amaliriza ekiteewo Achankala nnyo. Alaga amaze soka kwamaze. Banange. ofune ku ttaka eryo kubanga ekitaka kigenda kubanga ayagadde olw'ekisa kyekingi okutwala ewuwe Jacqueline ono obulamu bw'owooluganda ono Jacqueline omwagalwa afudde kyetuba tuteeka omubiri gwe mu ttaka ettaka mu ttaka evumuvu evuvumuvuvu katusuubira nga tetusamusa Sokoleza ettaka obwekitiibwa ng'amanyi ge amangi agakola bwe gali ali musiza nawulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti wandiika nti baweereddwa omusaabafu abafiira mukama waffe okutandula leero weewaawo bwe balyogera omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe. Ayi mukama otugiremu, ayi mukama otugiremu ffenna katunyemu essaala kitaffe gye yatuyigiriza nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya ly'otukuzibwe obwakabaka bw'obuggye byoyagala bikolebwe mu nsi byoyebikolebwa mu ggulu otwerere emmere yaffe ya leero otusonyiwa okwonoona kwaffe esonyiwa abakonoona otwolera mu kukemerwa era otulokolebwa amina. Ayi katonda ayinza byonna emyoyo gyabwe bafiira wano mu mukama waffe okusingira ddala obwa Jacqueline gy'oli baba balamu era emyoyo gyabo abakkiriza bwe kimala okuba mu mugugu ogw'omubiri guno kibeera naawe nga gisanyuka. Twebaza nnyo olwa Jacqueline ng'awummudde kubanga oyagadde okulokola owooluganda ono Jacqueline mu nnaku ez'omu nsi eno embi. Tukwegayirira oyagale olw'ekisa kye ekirungi okutuukiriza amangu omuwendo gw'abalonde bo n'obwangwako obwakabaka bwo. Ffe awamu n'abo bonna abaafa nga bakkiriza n'amazima erinnya ly'etukuvu liryoke tufune essanyu lyaffe erituukirira eritabulako ery'omubiri n'ery'omwoyo mu kitiibwa kyo ekitakoma ekitagwawo ku bwa Yesu Kristo mukama waffe. Katonda wakusasa kitaawe wa mukama waffe Yesu Kristo yekwega okuzuukira n'obulamu buli akkiriza oyo aliba mulamu newankubadde ng'afudde nga buli mulamu amukkiriza talife
okutuzuukiza ffe okuva okw'ebbi eby'obulamu obw'obutuukirivu. Bwe tuliva mu bulamu buno tuwummulire bwe tutyo mu ye nga bwe tusuubira nti oluganda olwo bwawumudde era mu kuzuukira kw'abantu bonna ku lunaku olw'enkomerero zabike ng'abasiibwa mu maaso go twese omukisa ogwo omwana w'omwagalwa gaaliba wawonna ku lunaku luli abamwagala era abamutya gagamba nti mujje abaana kitange beyawa omukisa musikire obwakabaka oba bateekerwateekerwa ensi zonna nga tezinnabaawo otuwe ebyo tukwegayiridde aye kitaffe okusaasira kwonna olwa Yesu Kristo omuwolereza waffe era omununuzi waffe. Amiina. Ffenna twatuleetuddemu ekisa nga tugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimooko Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe bonna bonna emirembe ekitalwawo. Amiina. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo gwe wakaaba ku ntaana ya Laazaalo era yakubagiza bonna abaabafiiriddwa tulunda n'ekisa bamulekwa omukyalo ono baalese mu kiseera kino ekyokubimbwako ekirabo kino kya maama waabwe obagumye obakubagize okusinga byonna obabeera okutegeera nti Katonda yawa era Katonda yajjawo ebyo byonna tubisabye okuba omulokozi waffe era omununuzi waffe. Amiina. Kale ffe abali kumpi n'entaana tugoole emikono gyaffe nga tungamba nti Jacqueline owummule emirembe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kale katuyimbe oluyimba olwo 321 nga tambulira mu Yesu nga ate tuva ku ntaana nga tuddayo waliwo tubadde tutudde tugenda kubanga tusabira